bawezezza weeks 12. Viridde Sambia naye nkolera eno ku industrial area. Ekigendererwa nti ddala ajja mugema nga bava ewala banditukkiriza waakiri ne batuvuga ku booda. Viridde Kawanda Bukedde essaawa 12. Tambuza kigere. Minisitule y'ebyobulamu ng'eyita mu mwogezi wa Amawulire byona agamba nti ku mulundi guno bagenda kugemesa abasawo bokka kosa n'abo abalina okufuna ddoozi ey'okubiri. Kakubanga tuzudde ntino abasawo kati bali mu malwaliro ate abangi baze nga bafuna akawuka ka COVID. So tulina okulaba nga tuvaayo nga ministry tubawe okugema oba tubawe ddoozi ze beetaaga. Tugenda kubanga tutadde kwabo abasawo n'abo bagenda kufuna ddoozi ey'okubiri nga bamaze akabanga k'emyezi 3 okuva nga bwe bafuna ddoozi ey'okusooka. Ate wogendako mu ggombolola y'e Makindye ku Gaba Model Primary School abantu bakedde essaawa 12 wabula ng'abasawo tebalabikako. Naye tetunalaba abasawo naye okusaba okukyalo bawakedde dda era bagezaako okusomesa abantu COVID kyeki okugema kyeki. Challenge tufunye ebyemu ababiri challenge esinga ddala obukulu abantu bagamba bagema nga bafa. Kati abasawo b'okukyalo kibasooka okubuulira abantu bagamba nti owooza emyaka si bw'omala okugemebwa bw'omira eddagala eddala nti ate ekikola bulala kugamba abasawo b'okukyalo bano bebasobola okusomesa naye ne bannaffe bakeereye nnyo abasawo. Wano tulabikanga ate wetugaba abantu balabikanga ate abatutudde wamu kiyinza okubamu ate obulwadde obulala. Christina Sentamu omusawo asookerwako ku kyalo akubiriza abantu okusooka okwegemesa okwekebeza nga tebaana bakwegemesa. Ogusooka ayinza okukukwata era n'akuyisa bubi. Ogwokubiri ayinza okukukwata n'atakukosa naye ate n'osiiga abalala 10. Kubanga gwe tolina ky'owulira mu mubiri gwo nti olina ki COVID. Tugamba tutya nti ne bwaba bakugenye eddoozi n'ogimalayo sigala ng'oyambala masiki. Jimeka myayennyamidde olw'embeera eriwo kyokka n'akunga abatuuze okwegemesa ate nga yo ku nsambya ku kisaawe weziweredde essaawa 4 n'ekitundu ng'abantu bakonkomalidde mu butebe nga tebamanyi kiddako. Mu ngeri y'emu tutuuseko ne mu bifo awatalereddwawo okugemesa abantu mu Lubaga South ekitebi ku ddwaliro erya KCCA ng'abantu bakedde ku makya okujja. Netwogeddeko nabo bategeezezza nti bakedde essaawa 11 era nga weziwedde essaawa 3 eddagala libadde terinatuuka. Ffe tukyali balamu naye nga tuzze tumalirize. Abantu batuukufa era tulifa naye kino ekitungo nga tetukigendeddde tugume tufune eddoozi zaffe tulinde ekirala baayo. Mulangiridde nti eddagala bagenda tandika okugema ku Mmande. Nze nsuubira nti eri mu KCC eddagala eryo lirina okubeera nti lino baga ligenda Kitebi nolyekawaala nolye Namirembe lino lyeyindi. Abasawo nga bakulembeddwamu Dr. Kato Steven ayogeddeko eri abantu n'abategeeza ng'essaawa yonna we bagenda okutandika okubagema. Bajjanjabe nga tubawandiikira wano. Nyongera okukunga bannayuganda bonna bajje beegemese kubanga bwe beegemesa oba oliawo kijja tuwaliriza okudda ku mirimu gyaffe tusobole okuba nga tukola emirimu. Omulundi ogwokubiri mugenda sooka muddeko emabbali vaccine we zinaaba zituuse tujja bawa priority tubatestinga abaagala tumale babageme. Poliisi y'e Mutungo Kigema kindeesa abagabo etwalaganyizza abaana b'omugenzi William Sewagaba Kikonyogo abadde bazze okubambula amabati ku nnyumba y'omugenzi ku ttaka lye yaleka okukuumirako ebyobuwangwa byabwe. Okusinziira ku muzzukulu Daniel Wasajja omugenzi yaleka ettaka lye ng'ali mukwasizza era n'amukuutira obutalitundanga kubanga liriko ebyobuwangwa wabulanga mu kiseera kino embeera emwonoonyeseeko abamu ku baana b'omugenzi bwe baavuddeyo ne batandika okutunda ku ttaka lino. Ekifo kino kikulu nnyo
jjajjange era bwe mutunuulira empapula zonna ezaakolebwa abaseena yali asobola okubagamba nti mumpe ssente bwe ziti naye yabagamba mwe kennyini mwekwatire ssente muzitwale mu Buganda Land Board empe ekyapa kyange nga mu ekyo jjajja tayagala kutunda bakabaka abali wano eno. Wano waliwo kabaka kintu gwe bagamba nti yabula bubuzi, kabaka kintu yeebase wano agalamidde mu nnyumba omwo era nga bwe bajja omubalaga ne mukyala we Nambi ne beene jjajjaawe beene essaawa ya kakati yeebase wali eri kabaka Ndawula ne Buganda bali wano eno. Mu kiseera kino omuzukulu wa Ssajja asobeddweka ne mu kibira kubanga abamu ku baana b'omugenzi batunze ekitundu ekiwerako mu badde by'obuwangwa nga n'ebiddiridde kwe kujja okubambula amabaati ku nnyumba gye yaleka. Embeera etabuse era ng'omuzukulu okutaasibwa poliisi etuuse mu bunnambiro n'etwalaganya abaana bano era nga balabiddwako nga basimbula emmotoka zaabwe mu bwangu ddala nga n'ababadde ku bigere babadde tebadduka wabula nga baseeyeeya. Bwe twogeddeko n'omu ku baana abatunda ettaka lino nga yabadde akulembeddemu banne Wire Mawanda ategeeza nti bo batunda byabwe nga tebasobola kulekera muzzukulu kwegirisiza mu bintu by'abazadde baabwe. Yali yabbadde ettaka lyaffe Ludani Sewagabo okitegeera tuli ku mazima meerere. Tuli muweeraliikirivu bwe basaayidde bino byonna ne basaawa buli kintu ekyotolodde enju kwe tusula ofa basulamu naffe tuli muweeraliikirivu. Eri Obwakabaka eri omuntu yenna gwe kikwatako asobola okuyamba embeera eri wano okulumbibwa kwe tulumbibwa okusaanyaawo embuga abantu abeeyagaliza akasente abaluvube embeera yonna eri wano tusaana omuntu asobola okuyamba. Joel Mukeera ne Julius Kiguli bakusakidde gwino ku Bukedde TV. Babatuuze n'abakulembeze mu disitulikiti ey'Isingiro balaajanidde gavumenti olw'embeera embi oluguudo lw'Ekabingo Ntantamu Kirakai oluweza kilomita 86 gye lulimu. Bano bagamba nti olw'embeera embi oluguudo luno gye lulimu ebyentambula n'ebyobusuubuzi bigootaanye nga kati n'ebbeeyi y'ebirime esse. Abatuuze abakulembeze n'abavuzi b'ebidduka ku luguudo lw'Ekabingo Lugaaga Rakai oluweza kilomita 68 balajanidde gavumenti okutuukiriza ekisuubizo ky'okubakolera oluguudo luno kisobozese emirimu mu kitundu kino okutambula obulungi. Siyinza kugamba nti lwabakulembeze abawaffe Isingiro be baganyiza luno oluguudo okukoleddwa naye njagala kati ffenna tukwataganye nga bakulembeze nga nze ssentebe wa disitulikiti wamu ne minisita waffe ne ba MP abalala tugende wa pulezidenti waakiri. Bano bagamba nti oluguudo luno luzze lulabikira mu manifesto ya NRM nti lwakukolebwa naye terukwatibwangako. Oluguudo luno ku manifesto ya NRM omukunoonya obululu 2011 nga kanoonyeza akalulu yatugamba nti oluguudo luno lwali lwakusatu ku bajeti. Babadde ku gundi ku TV zammwe zonna nga baliko ku mitimbagano yammwe nga balaba nga basoma budget live ne banoonya oluguudo lw'ebukanga nga tululiimu. Oluguudo luno era lwe lwokka oluyunga ku nkambi y'ababundabunda ey'Ennakivale Refugee Resettlement Camp nga sina kyokka wabula n'okutambuza amatooke okugenda Mbarara ne Kampala. Disitulikiti y'Isingiro naddala essaza ly'Ebukanga oluguudo luno we luyita abasinga balimi era basuubuzi b'amatooke. Kyokka kino tekibagasizza olw'okusanga nga kati bbeeyi eri wansi nnyo ng'ettooke ligulwa wakati w'2,000 ne 3,000. Yali amaze okuvaayo nga alabisa omutwe naye bali ne balemwa bagamba kati tukole ki mupangise emmotoka mumutwale ki naye olw'ebinnya omwana yafiira munda okugenda kutuuka wali mulwekubo omwana nga amaze okufa. Kigambibwa nti omuggalo nga tegunnateekebwawo baddereva babadde basasuza abasaabaze transport wakati w'emitwalo 2.3 okuva Entattamu okugenda Mbarara olw'ensonga nti buli lugendo batuuka emmotoka zaabwe zoonoonese nga balina kutuukira mu garaji. Kugambye emmere era ogituusa kasite moroka efiira mu binnya bino era ogenda ogituusa e Kampala ng'eyengedde olw'ensonga y'ekkubo lino. Okuva wano muntu okuva ng'Erugaaga kutuuka ku Abiru muntu atambula nga ssaawa 3 n'ekitundu naye muno ng'abadde atambula ng'essaawa naye tebadde ng'ewera naye essaawa zino tutambula ssaawa 3. Ebbeeyi y'amatooke amakubo singa gaba marungi ebbeeyi y'amatooke esobola okulinnyamu lwansonga moroka ziba zijja nnyingi n'abasuubuzi nga bajja bangi
netufunamu bbeeyi y'amatooke nga bagirinyisa. Amatooke tugatunda nusu 2,000 ku 3. Okutambuza emmere tugitikula emirundi mingi nga tukola offroading and loading okwagala emmotoka tekutuka. Mu kwogerako ne manager wa UNRA okuva Embalala Julius Ahura ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti bali mu nteekateeka ez'okukola oluguudo luno n'ezo eziri mu mbeera embi zonna. I believe the plan for tarmacking is underway, but you cannot wait until the tarmac comes. Asabye abatuuze okubeera abakakamo olw'ensonga nti ekizibu kyabwe kimanyiddwa. Me and you, we know that if the tarmac does not come in one day. But for maintenance aspect, we are continuously maintaining that road. Fatuma Nagudi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. N'eggulire eryo kasooke tuwumulemu katono ate tukomewo n'amalala mangi. To keep skin restored. That's the healing